ono omuwarabu abadde yakoowa dda Kadaama okusinziira ku kyakoze. Obalaba bagamba nti teweeyibaala museezinga essente bagenda kweraba ku tikke nga tewali nsobi nnene eryawo naye ng'omuntu gw'olina yakukoowa. Ngenda kuwa akatambi mu maaso kaawo katono. Bwe tuva mu katambi kano k'ogenda okuwulira nsabye obeereko ngenda kubuulira biseera ki ebituufu by'olina okusabiramu eyatiketi yo. Era biseera ki ebituufu by'olina okugambamu boosi wo nti kontrakiti yo bw'enaaba eweddeko ojja kukomawo ewaka. Nkusaba gw'ayagala ommanya bino weekuumireko tovaako wabula katusooke tuve mu katambi kano. Kadaama omu bamutisse ne bamuzza ewaka nga teyeetegese. Kivudde ku ki? Bino bye bagamba nti oba obulayo emyezi 3 ogambe mukama wo nti ngenda kuddayo ewaka. Bukedde olwaleero ng'agamba mukama we nti kontrakiti yange eba eweddeko ngenda kudda ku waka. Mukama we akimugambye ku makya zigenza okoona ssaawa 7 nga air ticket efulumye ali ku kisaawe essaawa zino. Kati ki kyetuzaako baanamu? Tusooke tumalenga ku contract tulyoke tugambe baboosi baffe. Baanamu ekituleka luddawa omwana ali ku kisaawe kati antereddeko message n'angamba ali ku kisaawe. Alright, akatambi kano kaweddeyo nga owulya mwana muwala abuuza nti biseera ki ebituufu bye tulina okusabiramu air ticket oba okugambiramu abafirisuuti nti twagala kudda waka. Nkusabye ompa amatuugo owulirize. Gwe bwenna agenda okutambula asuubira okutambula eyakatandika contract naawe tokola era bweti. Nkuba kyeyo oli supposed okusaba air ticket oba okugamba mukama wo nti oyagala kudda waka nga contract yo eweddeko. Era nze abaana abajja mu inbox yange nti madaamu contract yange ebulako ewiiki oba ennaku 3 mmaleko contract naye boosi mugambe ddi nti njagala kuddayo waka. Abakyala abo mbawa ku advice naye ng'era nange siragamba nnyo byanjawulo nga bye ndi mu kugamba wano. Contract zirinde emale okuggwako. Wera nga contract yo eggwako ng'ennaku z'omwezi 29 nga lweggwako. Kaakati linda ng'ennaku z'omwezi 3 oba 31 oba nga 1 omugambe contract yange yaweddeko naye njagala kuddayo waka singa olaba nga mukama wo teyeenyeeya. Boosi waba akyakwetaaga oyo omuwarabu gw'olaba teyeetaaga nti ye kennyini gw'ogenda omujjukiza. Kati bano abeewunza ne beewunza n'olaba nga beewunzizza beebo contract neggwerako ddala kompyutiri ng'olaba takunyoze. Kati oyo gw'ogenda okusaba air ticket ng'omwezi gwo guweddeko we guba gugwa 29 mulinde nga 3 oba 31 oba nga 1 nga takubanja omugambe contract yange yaweddeko ennaku z'omwezi gw'ekumi ngenda gye waka. Olabe kyakugamba oyo yeewunza n'asirika naye omuwarabu ategeera contract yo eba ebulako emyezi 4 emyezi 5 oba 6 oba 7 abamu ne ku mwaka atandika okugamba munnange nno kaakati ogenda kutuwa limwe oba bw'onoomalako onoogenda ewammwe n'omala n'okomawo n'otukolera. Ye muwarabu akweguya kyova nakugamba gwe kennyini teweesabira limwe bw'aba boosi tagikusabye. Boosi akwetaaga ajja kusaba binu kati ajja kusaba kalinu nga nawe okeetaaga nga tolina ssente wano waka. Teweesabira limu teweesabira returning ticket. Bw'oweesabira limu bano abantu obalaga nti gwe kennyini gwe abeeguya. So ng'ate ye bw'aba akyakwetaaga jjukira ye boosi wo asobola ogamba sikyakwetaaga oba nkyakwetaaga. Kati tolina kwesabira limu tolina kwesabira returning ticket. Wabula bw'akugamba twongereyo limu then awo oyina obusobozi obumugamba kyonna ky'oyagala ya mama oba baba nsiganye okulongerayo limu naye mbadde nsaba bwe mmalako ngendeko ewaka ompeeyo emyezi 2 oba 1 ngendabe ku famire yange nkomewo. Bayinza okugamba ng'obuzayo na mwaka gumu oba myezi 7 oba myezi 5 tegeeza abantu abo bakyakwetaaga.
kati awo olina okubagambira ebyo nga bakugambyeko so si ggwe kuba ensooka ng'ono kadamu ojja beesoose kitegeera kontakiti ebuzayo emyezi gye 3 kitegeeza ne mama naye abadde tamunyegaga kumpi munnange onookomawo n'okukolera oba onootuwanini kitegeeza babadde ng'abamukoowa so teweesabira nnyo teweesabira returning ticket boosi akwagala ye kennyini ajja bbigamba naye nkugambye olina chance esobola obbagamba nga kontakiti yo tennaggwako ate wano teweesabira air ticket bw'ajja nakugamba tuwe lino oba bw'onoogenda ewamu onookomawo awo olina chance emugamba bwe kyeweetaaga nja kwongerayo oba nja kugendako ewaka omwezi gumu 2 oba 3 male nkomewo mbakolere oba oyinza okuba tolina ansa budde bwo oyinza okwagala okumala ewaka contract neggwako nga tolina ssente ng'olina akakadde kamu abaana bali yakoze emyaka 2 nga ne ku akawunti omubuuza emitwalo 5 tazirina nga tazirina so kati bw'oba tolina nnyo ansa gy'ogenda bbawo ojja bagamba nnyinza okugendako ewaka n'enkomawo oba nnyinza okuliniwali nga n'obagamba naye katulinde contract yange emale okuggwako then I will see okitegeera obaleka awo kati gwe contract obweggwako bajja kuddamu bakikubuuze then awo ojja kumanya either waka olinawo akasente ugambe kangende mu vacation oba akati wali kasente ng'owulira ne woonodde era sitiibu ogenda kubeera nga tewali kyokoze mubagambe akanyongereyo ebbanga bweri era wano waliwo eyambuuziza ekibuuzo kino kankiddemu yambuuza ekibuuzo nangamba nti mu comment section n'abuuza nti madaamu Madi omuntu nsobola okwongerayo contract yange nga sizzeeyoko waka n'enkola linyu nga sizzeeyoko waka mukwano kisoboka woba ng'olina enkolagana ennungi ne bakamaabo ng'era owulira you okay with them oli wa ddembe okwongerayo contract yo wabula bw'oba oyongerayo contract yo kampani yo giteereka akamesegi obagambe nze gundi najja omwaka bwe guti bosi wange we gundi nkoze mmazeeko emyaka gyange 2 naye bosi mwongeddemu emyezi bwe giti emiteeso oyinza okufuna ekizibu kampani nga bagamba ate tumanyi tulaba kontakiti yaggwako dde ebbanga bwe riti so kampani yo eya Uganda gitekusingire ne kampani yo eya Saudi gikole ki giteereko akamesegi babe nga bakimanyi nti okyaliyo gye baakuteeka in case of anything baba bakimanyi okyaliyo abalala kontakiti zammwe ziggwako n'olinuwalinga n'otategeeza kampuni yo kati ofuna obuzibu bo bakolera mu system nga balaba ebbanga ono aba yamalako dda kontakiti ye jjukira walinuwalinga tobagambyeko so oba olina okugambako ku kampani ezo waliyo bangi abatalina budde bugamba kampanizi zaabwe kuba olaba ng'oli safe ne bakamaabo newoba tegambyeko kampani yo naye nga jjukira nti kyabuvunaanyizibwa okutegeezaako kampani yo abalala bagamba nti anze bosi namugambye asooka nziseeyo ku ofiisi then ofiisi eyo temanye nti namwongeddemu ebbanga bosi tajja kukikkiriza omanyi lwaki tajja kukikkiriza ekyokusooka okuzzayo ku ofiisi yo bw'anaakuza ku ofiisi yo anaabagamba nti omuntu ono agenda kunnyongeramuko omwaka gumu ofiisi ejja musabayo akasente tebajja muviirako awo kati eyeekiba nti enteesaganya yammwe erina kubeera wano ne mukkaanya bw'agaana okuzzayo ku ofiisi osayininge mu bbeera ano n'enteesaganyayo ne boosi naye kampani giteereko message ginfoominge babeere nga bakimanyiiko nti gye bakuteeka okyaliyo era ebbanga bwe riti so ekyo nakyo kikulu nnyo ndowooza yabadde ambuuza ekibuuzo kyo nkizeemu abaana bangi nnyo abamalako kontakiti zaabwe ne babinyuwalinga nga tebasose komawo wano Uganda era musobola nammwe okomentinga omugamba nze nabimuwalinga nze kiriwo kiti mu comment section awo omukyalo ono naaba nga agumira kumme naaba nga talina kutya kwonna so ndowooza kyekyo badiya bange abalungi vidiyo eno ginootinge baako gw'ogiweereza weesabira air ticket nga contract yo tennaba kuggwako
ojja kugisaba boosi afune obusungu akutikke nga bwe yatisse ono baamutikiddewo gwetokota ng'ebulako emyezi 3 oba yabadde yeeteeseteese oba teyeeteeseteese mukama y'amanyi naye nga nkimanyi nnyo abasinga mu amaaso gammwe gonna n'ebirowoozo gyammwe ne pulaanizi zammwe zibeera nnyo okubuna obusente obusembayo bayiza weeffe mukejjeemu beera ng'oseevinga ssente inikeesi nga bakedde buteezi ku mata ne jiwunya ne bantikka olina w'otandikira muleke kukozesa ssente zonna ng'obala emyezi egijja mu maaso kubanga enkya tomanyi lunaabeera lutya enkya tomanyi olumalako ng'oli mu kyumba ky'omuwarabu nga tebakutise oba nedda so kati kirungi obe ng'oseevingawo akasente akatonotono yesi mulina abaana mulina ebintu ebitwala ssente school fees oluusi abamusasula n'abaana bye basulamu bagulira ebyokulya naye ate ntuseevingangawo akasente ku kyenda kyofuna oba uganda n'otuusiza 8 tokisaasanya kyonna baako oba 30 ogambe nti gano gaakulubuzi sigajjaawo intesi nga bakutuse zijja kuyamba ogenda kuba olinako entandika w'otandikira abakyala bakomye wano e uganda nga alinamu miliyoni 2 ng'akoze 2 years 2 bweziti uganda wano okugibeeramu 1 week emwe uganda ogibeeramu 1 week oyinza osaasanya miliyoni nga wakagiyingira okuleka gwagambye nti ngenda kutuukira wabba wange nina amaka gange olwedde gye gali n'omwami wange ndi mufumbo bw'oli ku seefu sayidi nti omwami ajja kuba akuyambako naye gwe nga oli singo bwoti ng'ogendako n'owano e uganda weepangisiza akayumba w'ogenda okubeera 1 week oba ogenda kupangisa n'ennyumba w'ogenda okubeera ndoza njogedde ntono ate rwenti kati obwe uganda wa rwenti agenda wala ogenda kukakkana nga ne woba ofunye awantu w'otuukidde ng'olina miliyoni zeezo olina okubaako by'obagulira nga temuli mu wiiki ezo bagenda kuba bakwetamiddwa anti ng'okalidde tokyalinamu wadde ekimu n'olyoka otandika okubeera nga olina stress ava ku kyeyo mukwano n'otunula nga atalinyangako ku nnyonyi naye nga stress weeraliikirira ova bweru tolinamu ssente tolina nazikuzzaayo tomuseevinge abantu bange alright ndoza njogedde nnyo mumpitirize tube nga vidiyo eno tugifundikirira wano eno naye nzikiriza embuulire tefa yonna ate era ebigambo 2 bimala omuntu ow'amagezi okutegeera mukama bankomere nnyo badiya bange musire bulungi bye bulungi babayi